Okay, agaliwo lutalo lw'aba state agent be bateekawo okulwanyisa president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne struggle ogikubamu ebintu tulina okwongera okuginafuya n'okuteekangawo diversions ez'enjawulo akati nno kaseera kano abantu bano Gino Museveni be yasasula okukola bino ebyokutujja ku mulamwa bali mu kufeesa anti baguddemu nabwe njagala tusooke nno zaatubirabe tutandike bwe tutya yatandike bwe tutya bayita Kasuku bayita Daniel Katende ne mugamulekera okukola program ezibuzaabuza abantu omuvubuka ono yavuddeyo n'akola video n'anvuma okusookera danjira mwebaza wabali nnyo balire ddala ssa mukulu Kasuku olw'ensonga nti ebiseera bisinga kizibu nnyo okutegeera omuntu nti musiru okujjako ng'ayogedde nze sirina buzibu ne bwonvuma otherwise message yange beetuuse ngera tegeeza public kuba ne video ngenda gizanya gwe njagala abantu balireetinga evidiyo gye nnakuwogeddeko ku lwokusatu balireetinga ne bye replies then nkuddemu ono bw'ati bwe yayogedde lumbuyo baategeera bannange kati lumbuyo naye lumbuyo omutwe gwe ogukola lumbuyo yagambye nti ze ne Zubeida tuli ba state agent bino ebyekisiru bye twogera gavumenti etusasula sigala ku byamagezi byo tobivaako kati ate n'ebyekisiru nayo bibaluma ogitegeera betwogera ebyamagezi bibaluma nkyawo bakasuku badaivatinga abantu betwogera ebyamagezi betwogera ebyekisiru era tudaivatinga omwana oyo atalina matu omwana oyo atalina matu anyway tugende mu maaso so yeye alright yoyo mukulu gwe bayita Kasuku Daniel Katende okusookera njera okwebaza munnange gwalina amatu ate entegero ya munguuba nnyo bawe ogamba nti sirina matu ekyo kirungi nnyo kubanga ndi muntu atasangekasangeka ate awulira ategeera okusinga gwalina amatu kyekisookera ekyokubiri njala public emanye obudde bw'omala ng'oyogera ebyekisiru nga bw'okikonfaminze mu video nti yogera byakisiru toyogera bintu bizimba ggwanga one oba gwe kennyini oprovinze kye nayogeddeko nti okola information ediverting abantu n'okusiriwaza abantu byoyogedde mu kavidiyo kano ng'onvuma okonfaminga information gye nafulumizza nti gwe mission yakudiverting abantu era njala tegeeza public nti gwe obudde bw'omala ng'ovumaaze ng'okola information diverting abantu Katende Daniel Eke Kasuku wandibadde omala time ng'onoonya kitaawo mutuufu gwe ne mukulu wo Jingo nkiddamu obudde bw'omala ng'omanyira nze banga osiriwaza bannayuganda wandibadde onoonya kitaawo akuzaala omutuufu gwe ne mukulu wo Jingo kitaawo yakwegaana dda si yakuzaala ne mukulu wo Jingo nakugamba to prove me wrong olage kitaawo mutuufu kubanga you a son of a bitch oli mwana gwa malaya atamanyi kitaawe era nga olinda kitaawo lwanaafa osigale mu family nga yategeeza dda abooluganda bakola emikwanto oyo mwana si wange kubanga oli mwana mwende oli mu kiga ekyo tujja kigamba mala obudde ng'onoonya kitaawo ng'obudde bukyali nga muzeeyi wenna mulala tannafa kubanga olumbe lumbalimbiriize yakwega ne mukulu wo Jingo yensonga lwaki abaana abeere temba na magezi teri mwana mwende nga ne kitaawe tali identified ategeera era tutegeera nga bwoge nti mubeera mu byakisiru one abasinga obudde tebakugoberera nze mbadde kugoberera buti obadde ovuma mu Kyagulanyi all along nkiddamu oli state agent oli ISO operative ayina ba handlers one omulimu gwo operatingira mabala 24/7 from Monday up to Friday operatingira mabala ensi njagala ekitegeere buli muntu yenna ng'oli solicitor owoli public figure ova Bulaaya ng'ozze Kampala kulya ssente mabala ag'ebbeeyi kati agali open amapya mwegendereze nnyo gaayo oyo mission ye attracking abaana Baganda balina ssente era amala ebbanga ttono abaana ne bavaawo gwe mulimu gwe operatingira mabala 24/7 from Monday up to Monday abeera mabala mu operatingira ku mission ze same way ne iso ze bamuwa ekyo kimaze
sente ziwakola mu studio sente za semwai kyovola banti gwe wefulanga ataliwo noleka Jenkins nono muganda wa Kibuuka ne bajolonga Kyagula mumuvuma gonga ofudde nga ataliwo kuba gwe mulimo gwa kusasuza okuteeka Robert Kyagulanyi Center ebyafayo tebyerabira mission wagitandika n'omugenzi Katolo Bwama buli muntu video azirina watandika ne Katolo Bwama nga asereko ya handula Katolo Bwama nga muvuma mujolonga Robert Kyagulanyi Center mugoza bakitakimanyi njagale wakani goza takimanyi akimanyi gobulojja wano njagala ondetera video 2 oba 3 nga waliwo banning national issues zemutulako ne muzidiscussingako njagala mondetera video 2 zemutulako nga banning issues nga zikwata ku bannayuganda ne muzogerako kubanga temusobola eyo si mission gye baba is to confuse people and diverting people yensonga lwaki oli in 6 stories than any banning issues ezikwata ku bannayuganda ekyo public kubanga ekyo Museveni akisasulira kati njagala owakane ate bwono yasame nnyo government nga yakavanti yagala bujulizi nja kufulumiza call record zo okuva mu MTN Airtel bali wadoliringa nabo ekyo kyo kidenge enkuba ekyo kigambi mulekeraawo kwebuzaabuza record weziri tewali wajoze noyogera ku national matters kubanga bwebabajja okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga eva mubeera mu mbozi za buseegu kuwemula kwogera bintu bya kisiru essaawa zino bannayuganda batwalako emmwanyi tewali yabyogeddeko wabula mu ishu za bugi simanya ajja tyanyani kubuzaabuza bantu abantu bangi bakutuboga nti va ku Kyagulanyi n'olema kanoberekera Sendi ne Jenkins bo mulimu gwabwe gwakujja kwogera bibozi bikuba Kyagulanyi gwe ng'otudde wali nga weefulata birimu ng'oseka sebo ebintu bina twabisoma tubimanyi n'engeri gye mukolamu mulekeraawo okubuzaabuza bannayuganda okodivertinga nakyogedda sikiddamu oli operative wa ISO ne Semwai ne Sende baazi okukola studio oyo singa wali presenter mulungi era nga mwali balungi nga mwali mukola emirimu egyo radio mekezi mu Uganda bantu bwa mirimu lwaki bwa mirimu mwasula Dembe FM emujikuba wansi kati oddawo tandikoko obudde bumala kulumbuyi nze sigenda kuvuma nkubuulira amazima gagenda okuluma era ge gakulumye mulekeraawo okumanyira abantu abaagala enkyukakyuka ate mulekeraawo okusiiga obuseegu mu Uganda tulina banning national issues mutasobola kwogerako mukeera kukola mbozi akusiruwaza abantu mission yatandika ne Katolo Bwama nga Katolo Bwama avuma Kyagulanyi ng'omunoonya ku makyalo lw'eggulo kati oyinza kati nze mbadde nkutambulirako nga nkugobera embuzi z'okola ekyo kigambye kati goba yagala kumpe mulanga bwomanyi okuwomula isoke womula naye time gy'omala kulumbuye gimale ng'onoonya kitawo mutuufu gwe Katende Daniel ne muganda wo Jingo mukulu wo muzeeyi gwesibako nti kitaawo yagamba ddaba oluganda bakola emikwano oyo omwana si wange kuba oli mwana mwende you a son of a bitch gwana gwa malaya nkotadde tagina mu lwakayivu kanjera proving omwami ono nti ebintu byonna byakola bya kisiru kubanga ayagala bamuwe ssente yavudde n'agamba nti omwami ono nanyini kizimbe ekyo mufere ayagala kubba ddwaliro lyandira akiwala bimale si nanyini kizimbe kati kan proving log information gyafulumiza nkulage ne original video olyokote gwe nkuva ko ndi okugende ku kirala bwati bwe yagamba omuzeeyi oyo yapangisa abantu b'eddwaliro eryo ekizimbe era contract ye nabo yawugwako mu September bwe nategedde kati nga balina omusasula omwezi guno. However, talks have been ongoing. Nga muzeeyi yagenda nanyini ddwaliro beemanyi ne muzeeyi era abadde nga beeraba nanyonyola omugagga nti ayagala bamuwa emyaka emeka 3 gy'ayagala. So omugagga namugamba yekayo tujja laba ekyokukola ki naye ndowooza muzeeyi okusinziira ku story nga bwe nagiwulidde muzeeyi ndowooza alina ebintu bya mirundi 2
oba 3 muzeeyi alayika okuba is not honest kuba nina video gye nalabye ng'ali mu church ng'agamba eddwaliro liri video togiina gituzanyirikaawo omanyi nze nina ekintu kye natandika wano abantu ne banyiigira naye naga nkifiirako sikyayagalira ddala muntu mwavu anyigiriza mugagga ekyo nakigaana ngenda kugwa n'abagagga kuba buli kiseera abantu balowooza nti oli bw'anajja ngwa n'abagagga kasitanda banga bagezaako nyigiriza omugagga ye mutuufu ngwa na mugagga soko tuwe vidiyo eyo abo be bantu baffe betulina e Uganda waka nga bo mulimu gwabwe gwa banjo kyeyo wulira byalimu mbungwa na mugagga nfana mugagga kimu mmere ya leero mugagga ajja kumpaayo muwolerezi naye ng'ate mubbi omuzeeyi ye mugagga nazimba ekizimbe kyange kitegeeza nze mugagga oli ne mupangisa ateekemu eddwaliro bw'abanga mugagga wakitazimba ekizimbe kye n'ateekamu eddwaliro kitegeeza nze nannyini mane okitegedde kati bali mu lukwe lwa kwesula kubba muzeeyi onagamba bagwana bagagga tuveewo tudde wali ku mulimu omunene ogwe tuliko ogwa state operative ba state agent ebibozibozi bemulaba eyo byonna bino simanya baaja tisimanya baani ebyo byonna mulimu gwa kudongowaza bannayuganda kubajja ku nsonga enkuluza mulina okubeerako tulina ensonga y'emmwanyi tulina ensonga ya speaker byavuddeyo n'ayogera tulina ensonga z'abasibe baffe political prisoners tulina ensonga z'abaganda baffe abawambibwa babuzibwawo tulina ensonga y'okugjako nakimala gino Museveni tutereeze eggwanga lyaffe abakulu tebabyogerako tebabiwana budde tebabiwana time wabula ku bimu byakusiriwaza bwe wabawo omuntu akoze ekintu nga kyabuwemu nga kiwemula Uganda oyo bamuwa time bwe wabawo omuntu akoze nga kyamagezi kyakukyusa gwanga tebamuwa time baagala nnyo ebyobwemu okwongera okuwemula eggwanga Uganda oddifuula eri abawemu obutaliwa mulamu wa mutuufu bwe tutina kutambulira kati nno bwabanga tikyatandise obbakubamu ggoolo tubakubiremu ddala ggoolo tutereeze eggwanga lino waliwo nakano njagala tusoboye tugagatire ddala tutambule bongera bo okwerabisa ba state operative so yeka bangi bali wano nga bwe beyita nze ndi wa nuupu nwana ne nuupu so nga batume sooka obirabe bino emmwanyi nze olwaleero bwe navuddeyo ne njogerako kitange yali mulimi wa mmwanyi ekaliisizo jjongoza yafa mwavu omanye ekyamutta mwami Museveni bw'ajja najja mbuyinza bakitange beefuula abaddippye ennyo mbuye awaganyala obufuna bulungi kitange nga bamuggyako byonna byalina yafa mwavu muzibu era nze bwombuuza ensonga nti lwaki gavumenti oluusi oyinza okuba togiwagira oba kale nga togironda kuba yateekawo eddembe ly'ebyobufuzi nti gojja kuwagira DP ojja kuwagira JM nze nange nenondawo pate gyenkola ki ginjagala tebantuukirirangako kunnyinyonnyola oba tebampangayo ate ebyobufuzi bye tulimu owagira muntu ng'akuwaddeyo kuba kulya abantu sayimo kati balya bulya okitegeera balya bulya era nze toyinza kujja kunkakasa nkuwagire nga tompadde kulya mpa nange edye ng'omugenzi ankukatola obwama nga tonatandika muganda waffe waliwo ekintu kyenzize ndaba nti bw'owulizanga omuntu ebimuvaamu bya atalinga byayogera omanyanga kikyaliye ng'omuntu bulijjo mpulira oluyimba ono lwa ennyimba zayimba simanya kudi ngagamba maybe naye kati wentegedde nina obwongo temuli wuli agogamba mbu okuwagira omuntu amala ku njo kyayo bwongo okyobo ddala bwongo okyobo nga tosaana kwesaliraho gwe ng'omuntu nti kampagire ekintu kino lwa ABCD ng'olina ensonga z'oteeka ku lukalala n'ogamba mpagira gundi oba mpagira kino lwa nsonga ABCD nga ye mmali lye teri ku ggwanga Uganda likulekulanya litya teri ku ggwanga Uganda libonaabona litya teri ku bantu bali abampagira babonaabona batya wabula nga eimu ye eri ku anjo kyayo gwe mpagira kiteza yafa ku bulamu bwe tafa ku bulamu bw'abalala n'atamanya nti gyatambuyo gyabira wali abalala bali mu kubonaabona ebbo nga tebabokyeza nga bamwokyeza oba abantu bano bongo simanyi tugambe ati lwaki bulijjo babagamba nti ono mbalire Kateeteeyi state agent ne banne muwakana bano abaana ba state agent lwakuba mwe mulowooza nti state agent yoyo alina okutambula n'emmundu state agent alina okubeera ne ID mufuula state agent naye buli wamu Museveni alinawo ba state agent abatalina mu kifaananyi nti ba state agent
mu balalu Museveni ayinayo ba state agent, mu boda boda Museveni ayinayo ba state agent, mu taxi Museveni ayinayo ba state agent. Museveni singa awanga omuntu mulimu kitegeeza nti ayagala kubega abakola omulimu ogwo ne ba customer baabwe. Kakati mbuulira yo omulalu ayina customerani. Museveni omusajja ateesigana balalu n'atuuka okubateekamu omuntu mu ddiba ly'omulalu naye nga state agent kubanga naye akimanyi nammwe mukyayinza okukozesa abalalu okumubega. Kyova olaba ne mu balalu yateekayo ba state agent babege balalu bannaabwe, mu boda yateekayo ba state agent babege ba boda bannaabwe ne ba customer baabwe, mu taxi yateekayo ba state agent babega aba taxi bannaabwe ne ba customer baabwe. Kakati oli bwakusongera kuono nti state agent siraba nsonga lwaki obeera owakana kubanga gwe mu mentalite yo mulimu nti state agent alina okubeera ne mundu, state agent alina okubeera ne office, state agent alina okubeera ne ID Kino mbalire Kateteyi ne banne kye bali mu kukola Museveni yakikolako dda mu mwaka gwa 2011 mu biseera bya walk to work. Mu biseera bya walk to work olw'okuba yabanga wa misana oba wa kumaca nga Museveni alwana nnyo omuntu abatannava waka in case ayinamu ekirowoozo ekyegatta ku Dr. Kizza Besigye ku walk to work. Ekigambo ky'abasooka okuwulira mu kutuukwe kikwatagana n'okusibwa, kikwatagana n'okuttibwa, kikwatagana n'okubuzibwawo, kikwatagana n'okulowooza ku famire yo. Era yafuna abantu ba mirundi ebiri programs 2 ezaali zisinga amaanyi ku radio mu biseera ebyo obudde obw'okumakya nga mwalimu binsanga wano. Eyali ekolebwa Charles James Senkubuge siyaasa yafuuka mawube, eyali ekolebwa Andrew Benon Kibuuka, ndowooza kwaliko ne Jean Nakachwa. Nga ku CBS FM yafunayo Abe Mukiibi, Abuka Wenja ne Kato Lubwama abaalinga bakola programu ey'okumakya gye baayitanga kaliisoliiso oba bwakedde mpulira. Abe Mukiibi nga tannabaako kyakola nga bamaze okukuba eŋŋoma ya muzuukuke nga atandikirawo batinange Dr. Mukebeza situation zijja okubategeezaako ku mbeera eyawoko tuwaaka. Si kibi bannange okulwanirira eddembe yo, si kibi okulaga obutali bumativu, naye lowooza ku baana bo nga bakusibye emyaka mu kkomera. Lowooza ku baana bo inikese essasi likwatidde mu kwekalakaasa. Lowooza ku bitundu bye eby'omubiri by'okozesa okufuna ekyokulya ky'abaana kubanga oyinza okuba ovuga boda toyinza kuvuga boda na kugulu kumu. Oyinza okuba oli poota nga toyinza kupoota na kugulu kumu oba na mukono gumu. Kanista singa enaakuba okugulu oba essasi senga linaakuba okugulu oba omukono gwo, lowooza ku baana bo bagenda kuddamu okusoma, bagenda kuddamu okufuna ekyokulya. Ye mu kyalo gye waali bazzizza abazadde obalinayo. Nenkusaba nti gondera gavumenti eriko ejja ekusange ng'oli mulamu. Ffenna tunyigirizibwanga abantu naye tubeegayiridde. Bannange mulowooze ku Uganda ey'enkya ate nga Uganda ey'enkya be baana bammwe, abaana bammwe bagenda kufa ku nsi singa munaabalekako. Bagenda kutambulira ku nsi nga balinga emirambo egitambula. Ne batuuka n'okujjukiza ab'eŋŋanda ababoola abaana bamulekwa. Ne batuuka n'okujjukiza be bajjoonyesa abaana bamulekwa. Okukkakkana olw'ebigambo ensengeka gye baabisengekangamu. Ng'ogawaaye sigenda genda mu kwekalakaasa. Kambaleke bali kubanga bakuteerangamu n'ebigambo. Ye gw'owerekera tebayinza mmukwata. Gwe bagenda okukwata kubanga oli munene aliko amawulire g'ensi yonna. Amerika ekuba bukubi ssimu emu ng'ono bamuta. Kaakati ekyo Bassenkubuge kye baakolanga ne ba Abe Mukiibi ono mbalire Kateteyi kyali mu kukola wakati nga muli mu mulamwa gw'emmwanyi azaba discouraging. That's why nze nabagambye mulekeraawo okukozesa ekigambo diversion ng'ataaka eri ku ffe. Nkiddamu, mulekeraawo okukozesa ekigambo diversion ng'ataaka eri ku ffe. Omu ku ffe singa alumbibwa tusobola okubeera n'amagye agamala okwandolinga issue eri mu ddiro gye mulowooza nti gye baagala obadaivatingako n'okumukwasaganya ye ng'omuntu. Kubanga omuntu tajja kugamba nti Kiseka Umar South Africa yakutte omwana ogambe nti nedda eyo diversion baagala kutujja ku mulamwa. Kiseka Umar yakozebwa ati nedda eyo diversion baagala kutujja ku mulamwa. Naye nga ye omuzannyi amaze okutemebwa endobo.
kakati gwono wamala okutemebwa endobo n'ogamba nti eno diversion n'osigala ng'ofata omulamwa kwe tukyali bagenda gitwalanga nga design okutulumbagananga batubalenga nga waliwo ensonga eri so sensitive egatta eggwanga eryawamu regardless oli wa NRM oli wa DP oli wa National Unity Platform oli wa Jema balyoke balumbiremu bakomredi baffe batattana amanya g'abakomredi baffe bagezeeko okusuula bakomredi baffe kyokka ng'ate bo wakati mu kugezaako okusuula bakomredi baffe kubanga bamanyi nti bw'oyogera ku linnya Lumbuye bw'oyogera ku linnya Kiseka ogenda kufuna views wabula zine views ennyingi ze bafunye nga mwe muli n'ez'abaffe kubanga waliwo abantu abatwagala y'abatwagalira ddala ng'ayagala Kiseka ayagala Lumbuye nga bw'anaawulira nti waliwo ayogedde ku Kiseka oba Lumbuye mu buli ngeri agenda kulaba vidiyo eyo agimaleko awulye bye boogedde wakati nga gw'okyawulya kye boogedde ku Kiseka oba Lumbuye wano yayiseewo poyinti eno yennyini gye muliko efuuse ensonga yakutte ejjinja lirimu akubye ebinyonyi bibiri kuba Kiseka wali osulemu eddakiika 5 eza poyinti eno yennyini ebalumya omutwe naye ng'oba discouraginga ng'olaga nti gavumenti si yakwemonkolerwako ng'olaga nti wayinza okubaawo ebikyamu ebikolebwa naye obulamu kye kirina okusinga kakati eno embwa yambalire kateeteeyi mmwe abangi gye mumanyi nga liri pazo kino kyeri mu kkola ekutte ejjinja limu erikubisa ebinyonyi bibiri lumba Kiseka bagenda kugamba diversion gwe tebagenda kuddiza kyokka ate wakati mu kulumba Kiseka yisizaamu obubaka obugaana abantu okulowooleza emmwanyi oba okwenyigira mu nsonga y'emmwanyi era ba discouraging ennyo gw'olowooza ekyo kyabadde akola bakiyita ki Inze tata wange yali musajja mugagga abasajja abalimanga emmwanyi naye gavumenti yamutta tewali gavumenti muzaasookawo kebeera eno yennyini yalina interest mu mmwanyi kutuuka kutta bagirima nkiddamu tewali gavumenti muzaasookawo yali esse mulimi wa mmwanyi ng'ekimussa kulima mmwanyi Diri paso njagala otubuulire ku mannya ga taatawo yaani abo abasajja abaali abagagga ab'amaanyi ennyo abalimi b'emmwanyi abaatuuka n'okuttibwa gavumenti. Toyina muntu yenna wammwe mu kika yali mugagga kutuuka ku bugagga butuuka kumuttisa gavumenti. Vaayo mbalire kateeteeyi otunnyonnyola amannya ga kitaawo idiot. Kitaawo ye yali ani? Eyali mangawa yayina emisiri gy'emmwanyi emeka nkimanyi gavumenti ebaddenga weno ngetta abagagga naye ate gw'olaze nti ekyattisa kitaawo yali mmwanyi era yali mulimi wa mmwanyi mukuukuutivu. Tubuulire obugagga bwa kitaawo bwali buzitowa kyenkana ki nga bwe nkugamba nti omugagga Ssemwezi omugagga Edward Mugalu bayina ebintu ebyenjawulo kubanga Ssemwezi ye musajja yasooka okuvungisa ssente mu Uganda yakoleranga awo bagiyitanga Pioneer Mall era ssente ezo ze zimu kuzayamba Museveni okujja mu buyinza. Omugagga Ssemwezi ow'Ebusega yayinanga share eyo ku roundabout ey'Ebusega ye yafuuka modified kakati ey'omulembe omunene ennyo naye by then we bajjira mu buyinza zaalinga zino ez'okunyoola nga musajja alina ssente nnyingi nga n'amaka ge gye gali. Tubuulire ku bizimbe bya kitaawe Masaka awo. Tulage ku nnyumba y'ewammwe ennyumba ezaalimu ssente nze ennyumba y'ebukojja bwange yakaddiwa n'ey'ewaffe yakaddiwa naye okumanya ajaluna Kikwaku yayina ssente ennyumba gye yazimbira mu Gyenkaaga nakati ekyayimiridde maka ag'osobola okutuukako n'okimanya nti nannyini wano be baali abasajja abayina ssente. Oli ayogerera mu nnyumba ey'emmuli okutukakasa mbu kitaawe yayina ssente nnyingi nga kitaawe tayina yadde akazimbe mu Masaka awo tayina yadde street e Masaka awo naye yadde ayasame mbu ekimugaana okwenyigira ennyo mu byobufuzi. Bannange taata wange ani yabikusaba obyenyigiremu era ani yakuwandiikira ku bbaluwa obyenyigiremu? Taata wange anti yali musajja w'amaanyi abasajja abaalimanga emmwanyi yattibwa gavumenti. Nze bannange nze gwe mulaba seerijjira ku gavumenti gwani agambye weerijjire ku gavumenti
era ani akusabye weerijjire ku gavumenti. Okwerijjira ku gavumenti kyeki kaze n'ekikebe kya kopagaalo kambalire kateeteeyi n'ebinnyo byako ebibangaladde. Nali tata wange yali bwekiti naye nga wali kasoose kuba omu ku bakomredi bammwe ne kamuwogola oluba. Kasoose kuzannyira ku linnya lya bakomredi bammwe kakati wano kayisaamu obubaka bwa kubanga bwakitegedde mbu twojja kwefuula ababuzize tugambe eno diversion tujja ku mulamwa gwa Mmwanyi nedda. Tetugenda kuva ku mulamwa gwa Mmwanyi kubanga tuyina amagye agamala okuhandolinga Mmwanyi nammwe abaleeta diversion mu kutuvuma ensi erowooze nti eyo diversion tujja bahandolinga. Tujja bakwasaganya n'oluyimba lwe bakoze bonna simanya boys dormitory lwo lwennyini luli mu kuwaana gavumenti naye mmwe temunnakiraba. Buno obusajja bu state agent kye buli mu kukola essaawa eno kyekiri kyenkunnyonnyodde ekyabasenkubuge abaabinsanga wano n'ababwakedde empulira ka II abe mukiibi aba CBS n'ono Kawenja ne banne. Kakati kye bali mu kugezaako okukomyawo olunaku olwaleero nti gwe genda okuba ekiboozi kyo. Genda onyumye abantu bakulabe naye wakati mu kukulaba beetamisa ebyobufuzi olina okumekinga sure nti obeetamisa ebyobufuzi ng'olaga obukyamu n'obubi obubirimu ate Museveni n'atabeera mugezi nnyo kimala nti bw'aba agwa mu bantu mu byobufuzi hayitira mu butemu. Bajja batta, bajja basiba, bajja bakola ki. Kakati eno embwa eri mu kwogera ku nsonga z'Emmwanyi n'okutiisatiisa abantu baleme kubeera engaged mu nsonga z'Emmwanyi temanyi kiri mabega wa nsonga za Mmwanyi. Mwalirabidde nnyo ku Ssuuna Ben oyo. Mwalirabidde nnyo ku Ssuuna Ben oyo naddala mmwe abaana abava e Buganda. Mmwe abaana abava e Buganda tebabaagala kubeerako nakammwe ensonga si Mmwanyi. Ensonga nti buli mwana wa Buganda alina kubeera mupakasi. Buli mwana wa Buganda alina kubeera mupangisa. Kakati naawe omusiru inikeso olina y'akataka ko nga liri pazo. Olowooza oli seefu nnyo ogenda kunyigiriza abatannakagula naye nkukakasa naawe akataka ako tosobola keeyagaliramu ekyokulabirako ekirungi mukirina mu ndonga awo live example gye bayita Ssuuna Ben. Tojja naawe kubeera nako kubanga omulamwa si ttaka. Omulamwa si Mmwanyi. Wabula omulamwa ttaka. Saagala mufuuke ssebusiru bwa njoka ezitta nannyini waayo jja nti ye naawangaala singa nnyinimu anaaba afudde nannyini lubuto mwetudde. Tubabuulira twogera ebigambo bino ne mukuyita okwererijja. Oluusi ne mutulangira nti tuli banaku obwavu bwe butwogeza naye ate amazima tubeera tuyamba mmwe. Newankubadde obwavu butwogeza katubeere n'obwavu buno paka era buno obwavu mu busabira abaana bammwe kubanga obwavu buba bukusobozesa okulengerera ewala. N'oteekeka bw'omu wabula n'osaawo ne banno obayigirize basobole okwekeka then buno obwavu bwe tuyina bulungi era mu busabirire nammwe mu bufuneko. Gwe mbalire kateeteeyi liri pazo manya ennaku yo. Otudde n'abaana b'abantu. Otudde n'omwana wa Mirundi. Otudde n'ono alabika obulungi omuvubuka alabika obulungi akeera okusala ccano abakazi bamulengere bamuwe ssente. Otudde n'abutuufu basobola n'okubajjanjabira mu malwaliro g'amagye nga basobola okubakolera buli kimu kye baba beetaaze naawe binikeesi basobola okikukolera olunaku olwayo which is okay. Naye tukube advance tujjukire gye twava tujjukire ne background yaffe era twebuuze okutambula n'abalangira naawe kikufuula mulangira waliwo gwe bawa obwakatikkiro n'alangirira nti nze mwana wa kabaka omukulu era nze musigire wa kabaka. Kakati mu bufunze y'okutambula n'omulangira omukulu mu Buganda naye alowooza kyamufuula mulangira. Saagala pazo olowooze nti okutambula n'abalangira kikufuula mulangira. Saagala olowooza okutambula n'abaana b'abagagga kikufuula omwana w'omugagga. Kakati bw'owulira abo ba junior nga banyumya ssente nnyingi tataabwe ze yalina naawe n'ovaayo n'obubakko bwakko wonna olya naye tonyirira. Olya togejja. Emmere gy'oli ekuddawa nga bwe wajja bw'okyatunula ozze n'obubakko bakko. Taata wange yali musajja mugagga abasajja abaalimanga emmwanyi naye yayavuwazibwa nattibwa gavumenti nye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 . Tubuulire taata we yayita kizimbe kyawe Masaka.
obugagga obungi bwe yalina obwamutuusa okumuttisa gavumenti n'okwavuwazibwa. Tugambe tusongere ekizimbe ne kyata kikyali kyammwe tugamba wali waffe. Tulambuzeeko ewammwe tumanye nti ddala mwali baana b'abagagga. Kajja wano ne kaasamira buli kintu kalaba ensonga zikatuddemu mutandise okwezingamu. Ebannanga oli kojja wange buli omu kojja waako. Buli omu kojja waako. Kati akano kateekebwawo ng'okulongoosa kasasiro buli gwe muba mukuba eyasobezza nga kajja kojja wange gundi yantwala ekiro kino nantwala wali ze namwewuunya bwe yagamba nti Bebekulu muntu mulungi y'omu kuba nsanga nankola bwati by then ze nali nkola ne Bebekulu saakulabako mugagamere egy'ogamba gye wayimbira buli lwe muba mugamba ku muntu nga kava anti yankozesaako maama gwe wakolera buli wamu. Oyo kadonkamuwo gwe wali oyimba mu mwaka gwa 2013 oluyimba lw'abasudde lwe waddamu kakasa wali fitinga Gagamero nga Gagamero ne bwe wajjangayo ng'oyimba music ali rumba oba sokus oba ali fused mu kintu kyonna kale mmweno kye muyita band music. Wallahi ya Mungu tewayitanga kuyingira Gagamero zireete yayimba kadonkamu andi kojja wange Bebekulu emanyi wankima yeeyisa bulungi nnyo yankozesaako nga mmaze okkuba akayimba kange akasooka ke naddamu akabasudde kamweraba ngenzi andi kojja wange Kamiliyoni andi kojja wange gundi gwe pazo olabwa ntiddamu oli state agent n'akabinjako. Mwajja kudaivatinga bantu n'akabinjako. Mwajja kujja mawulire ku nsonga z'eggwanga gadde mu kuwemula. Kyokka ate ne mutakoma kwekyo kale mwali kikoze kubanga buli omu omudaala gwe walina okusinga okwagala bakasitoma. Naye wakati mu nsonga z'eggwanga ojja ovuma omu kufa ayogera ku nsonga z'eggwanga ate wali mu diversion eno gye tuba tukuba oba mu mulamwa omunene ogubeera gutudde mu ddiiro lyaffe gwe n'okayisaawo. Naye tokayisaawo ng'okunga wabula okayisaawo odiscouraginga muze taata wange yali bw'ati taata wo waawa mukwano nga muli banaku nga muli banaku nga ffe taata wo yayina kati kitaawo atasobola adde oggula kagaali akasse wajjuba g'orankinga mu bagagga kitaawo yali omupakasi g'orankinga mu bagagga gwe bw'oba weetunuulira wali olabyeko ku ssanyu ly'obuto ng'okula. Gwe bw'oba weetunuulira bw'oti liri pazo wali osomeddeko mu ngatto gwe n'ebyo ebigere ebyalwala envunza bibikkula olaba oba mulimu enjala biraga abantu balaba oba mulimu enjala gwe mwana w'abagagga. Twali baana abaawa njagala kati bategeeze gyo mwabadde kappano kammwako lumbuye ekiseka kyani kyalumbuye tubasobola era wakati mu kulowooza nti mmwe mugenda tudaivatinga oba tugenda batya olw'okuba mbu tuli mu nsonga za ggwanga mwe muyiseewo bino bidaivasioni byammwe nedda tusobola okubakwasaganya nga bwe tukwasaganya n'ensonga z'eggwanga. Wano wentudde sisasulirawo musolo okuweereza ebigambo bino byendi mu kuweereza nti singa mbaweereza vidiyo nnyo olunaku bannange ngenda kuwa omusolo mungi nedda sebo ne vidiyo 10 tusobola zikola olunaku n'okola ku mulama gw'emmwanyi then n'omala n'okwasaganya abantu nga mmwe abalowooza nti mugenda tukubiranga wakati miramwa gy'emmwanyi mwe muyiseewo ebyammwe bye mwagala. We can handle you. We have enough reserve force okubahandolinga n'okubakwasaganya. Baganda bange kino kikwekweto kibadde kinene kyakokotawo buli munnankyukakyuka yenna akyalina omuzindaalo era agamba nti agende akyasobola okubyogera waddewo bano abawemuzi era y'ensonga lwaki bali mu discouraging wakati mu kwagala okubinula media eve ku nsonga z'eggwanga edde ku bo ate eno bwe babasuula emmeeme emmwanyi zirata wange yali musajja nga mugagga n'otunulya nnakyogera mbalire kateeteeyi atunula ng'olubuuya atunula ng'olubuuya mutaata wange yali mugagga owaawo gw'omanyi n'abaana gw'omanyi ekitegeeza okuba omwana w'omugagga nga bwe sikimanyi naawe bw'otakimanyi nga bwe sikimanyi naawe bw'otakimanyi
njagala okusaba abaana mwenna abali ku TikTok abali wa n'aba commentators mwenna abatali bogezi ba commentators bana abantu mubakwasaganye buli mubalaba nga bajjayo omutwe mubakwasaganye buli mulaba nga batuzungirako mubakwasaganye kubanga luli kale twali tugamba nti nabo banoonya kyakulya era nga bekwasa nti wetubaawo nga nammwe muli nakulya mwe mukole ebyammwe naffe tukole ebyaffe naye ate owulira wakati mukole ebyabo obubaka bwe bayisizaamu mubakube buli mubalaba buli we boogera mubakube mukomentinge mubakube mwogere mubakube kubanga ekigendererwa kyabwe si kyakubeerawo bubeezi nga bakaseegu b'ekyasa wabula ekigendererwa kyabwe kyakuyisaawo bubaka bw'abali naye nga babukwese mu kino mmwe kye mulowooza nti bano banyumirwa buki nti banyumirwa bunyumirwa kakati mubakube buli mubasanga temubaganya yadde okwandaala n'okusitula obutwe bwabwe nga bwe mwakoze mission bagiyita mukokota kutukokota ffenna kutusaanyaawo naffe tugikoze wallahi ya mungu twesange twetomere katwekuba emitwe anaakoowoona aba ow'omutwe omunafu y'anaavaako ku gaadi temugenda kumanyiira boogezi ate mugatteko n'okumanyiira bannayuganda nga muyisaamu obubaka obubakkakkanya obubasuula emmemme n'obubatiisatiisa nkiddamu ensi egula mirambo olwo lwali lugero lw'Abaganda ensi egula mirambo muleme tutiisiza mirambo okutufutubbalako ensi egula mirambo muleme okuyisiza mirambo okutufutubbalako Kiseka gwe bwoba musajja lwaki byoyogera tojja n'obyogerera wano kakati ate already osobodde n'omwanikula ng'ali eri kitegeeza impact ye neeri y'amaanyi nnyo bwe mba nsobola okuggyako ettaala nga sigenze ku main switch ki ekinzijja ku kitanda oli mugwi wa ddalu buno obuntu tujja bukokota nga ebubadde busazeewo okwerawo bonna aboogezi mu bo bwefugewo twetwale tugenda gifundamu ate obwongo bwammwe bunafu nnyo okusobola okusanyaawo abantu ngaffe nabagambye ejje lyayimbuddwa ku buli muntu yenna alumba comrade nga alowooza mbu tujja kugamba eno diversion chovolaba ne musomesa lumbuyo yo namugamba we bali bamulumba nakola post inti diversion ne mugamba tewali diversion ngeyagala kusaanyaawo just oli abagiresenga design nti eno diversion naye nga ali mu kulumba once you attack one of us it is an attack to all of us. I will handle you sebo nezileta kano katabani ka mirundi mukatisa Kiseka twenoonyemu Junior twenoonyemu omanyi abaana bano balowooza nti okuliraana gavumenti kibafuula ab'ensonga ennyera bajja na kutiisa abantu mbunja kudda you shall see mark my word. Can I say the same kitaawo gwali musoto ogutaluma itongo omumanyi itongo omumanyi ebyo byotiisa ne kitaawo yabitiisanga ntakasa itongo omumanyi teyatiisaako ku muntu yenna. Twenoonyeeko ebigambo byerimu bye wakosezza ku Kiseka mbikuteekeko gwe omanyi bwe twogera muga tutiisa bwe twogera mugamba tutiisa ate mwe mwogera mulowooza mwagala tubatwala nnyo serious. Twenoonyeeko gwe byerimu bye wagambye Kiseka mbikukasukireko nkulangirire mbu twenoonya oba mwolowooza mwe muyina emikono gyokka mwekka. Nze mutabani wange yajjako olumunanga nti gundi anvumire mubuuza toyina mimwa gwe toyina mimwa anajja gundi ankubye ate ne muwuttula buwuttuzi gwe toyina mikono. Kakati gwolowooza nti ogenda kulumba abantu abatalina mikono oba ogenda kulumba abantu abatalina mimwa. My dear brother, teweetekako kasi masimanya kiyinza okukwatirayo Kiseka ne bamutta n'entwala obuyinja nti nze Junior nze Kiseka nja kunoonyaako nange nze ebyange munnange si byakuteesa mumanyiire abo bye mwali mumanyidde nze byange bikolerawo
ayagala okumanya noonya Joseph Ssettimba yamanye enkola zange kasito nnumba once you attack me kasito nkola kaataaka buuza Joseph Ssettimba buuza Majambere be bamanye enkola zange kakati ebyo mutiisatiisa abantu ebyo mutiisatiisa abantu junior n'obwa junior bwo otunula tosobola kuntunuulira kummalayo oli oti Jessica Omaru maaso tegaterera gatangatanga Kosiro Makama word idiot katunulanga enfaana gwe otiisa omuntu ndo ojja mukolako gwe nsobola okuhandolinga nga siina na gwe nsabye buyambi nobeerawo ku nsi ng'olinga omulambo ogutambula ekyo nkikubuulidde Gosiro naawe wawooniza Kiseka goyinga essiro but Gosiro to nga bwe mugamba nti Kenya wano siri wala musobola okunsokola buli ayogera Kenya toli wa nina ensonga lwaki nalonda obutabeera wala nina ensonga lwaki nalonda okubeera okumpi waliwo abatera okukozesa ebigambo nti banno baba batutte mu America oli awo yasamirawo Itongwa talina kutwalibwa Itongwa asobola okwetwala Itongwa yafiira Germany oli gino oŋŋamba otandinze nsobola okubeera wano Kenya nga so akuvaawo nina nange ensonga lwaki nalonda wakubeera wano kumpi nga bwe muŋŋamba nti Kenya olowooza oli wala kisiraanegge olowooza Kenya oli wala nina ensonga lwaki siri wala oyinza okuba golowooza nti osobola okunkwatako naye nga nange kyanteeka okumpi njagala kukukwatako Gosiro mutiisetiisa bwa mujeno yeekolera Itongwa mutiisetiisa abo be mwali mutiisizatiisiza siffe si Kiseka saani Kiseka tolowooza nti awe Kenya oli yeekolera tolowooza awe Kenya oli wala ndi kumpi I'm here in Kenya bwonsooka maliriza naye tebiyinza okujja vice versa nga nze ngenda okusooka nkubuulidde nze yeekolera Itongwa naye ng'abantu mubuuka akabinjako missoni yaako nnene nnyo wuuyo akulaze nti bo bali mu byabwe bali mu kwenjoyinga life emmwanyi kati ojagaza ki oyogerako yaki emmwanyi oyogerako yaki gwe yali omupakasi misiri gy'emmwanyi era nga mu mmwanyize wapakasanga bwe wasinziiranga okugula ebitishaati bya Chelsea okuliko lampadi emabega tishaati namba 8 yali akkuza somehow kati oligiriko ogijjonkera ebimwanyi kitange yali musajja owaawo oli yalina n'envunza oli mukitange yali musajja mugagga owaawa so mwana w'omugagga mbula kwaga amaalo g'olina kuŋŋambira nti oli mwana wa mugagga owaawo olw'okuba otudde mu baali abaana b'abagagga n'omwana w'omugagga omulala n'atuula ku street awooninga Kiseka Gosiro tomanyi gwe kyozannyirako gwe kubanga n'okuwooninga omu kuffe kinyiiza weewalanga nnyo nze okunyiigira ndi Kenya siri wala nnyo nga bemugamba ne nnina ensonga lwaki saagenda wala nnyo lwaki ndi wano walibanga oyagala kunkwatako naye ng'ate nange ekyateeka okumpi kwagala kukukwatako Gosiro tu omanyi bano abaana babadde balowooza mbu kakati intaneti bagirina mbu tetukyalina maanyi tetukyalina kye tubagamba that's why nabagamba ennono y'olusaasasa kubanga junior mu bigambo bye yakozesa statement egamba Lumbuye singa yafiira ettaki singa musisi ono eyagudde ettaki yakitta ne nga Lumbuye anti gwe wekkiriranya mbuoyo oli muganda nnyo mwolinaako obuntu kangi nnyo Lumbuye nagamba lekeraawo okwekkiriranya kituufu obutonde bw'omusota kubojja obutonde bw'omuntu ka buntu tokkirizanga obutonde bw'omusota okujjako ak'obuntu bwo oba obutonde bwo obwak'obuntu naye kino kiri too much lwaki owa abantu sorry nga gwe buli wookaaba bagamba singa kifudde omwana Lumbuye yavaayo mwana ng'omusajja omuganda ku kufa kwa tata w'omwana w'oyo n'agamba nange temugira abakomuredi mugire muti omuntu bw'aba afiiriddwa tukaaba naye ak'obuntu ke katusudde abaganda mu ntata ak'obuntu olaba ebisenge bya Buganda ebigumu ebitatuukikako
tebyazimbibwa na kabuntu byazimbibwa na bukambwe obungi ennyo Lumbuye lekera wako obuntu ku bantu abatakwagala lekera wako obuntu ku bantu abatakuliko it will be understandable oli bwafiirwa okubagiza wakinga gwe bw'okabagasi nga kifudde nze munnange afiirwa bibyo nze njana kukwata enkumbi ngende nnime nina kojja wange Butambala eyo yansanyusa nnyo ayina taata we bali bejoonyesa ku ttaka ettaka lyange ne beewuuba mu makooti ono sente ne zimuggwako n'abaana be ne batasoma ayagala kununula kibanja kye oba ebibanja kankiyite bwentyo naye bwe yawangula omusango yasse ekikkowe musango gwabangayo mu kooti mpijja oba ne gutuuka nga Butambala bagiwadde district ne gudde ekibibi musajja wattu abaana be ne batasoma ne yeewuubanga mu kooti emirimu ne bamugoba gye yali akolera alina okuraisinga ssente za kooti ez'abalooye ezaki paka Mungu oyo yatwisaasira n'angula omusango jjajja oli yamujoonyesa bwe yafa ono yakwata nkumbi genda kulima lwaki olaga abantu amabikka nsaamu lwaki olaga abantu ekisa ekitasaanidde lwaki olaga abantu nti oyimirira nabo nga bwe bafuna obuzibu tebaagala kuyimirira naawe Lumbuye yiga ettima Lumbuye ffe bw'otuwulira nga tugamba omuntu afiiriddwa tebitukwatako si lwakuba tetulina kabuntu si lwakuba tetulina nnono oba tetuzimanyi naye ffe ensonga lwaki ebiseera ebisinga otulaba omuntu bw'afiirwa ne tugamba lwa nsonga tebakaaba naffe bwe tufuna ebizibu batusekerera busekerezi batuyeeya buyeeya wakavayo n'osaasira omwana nga kitaawe yakafa tannamwerabira ne kulo tannavaako yazaagambye singa wafiira ettaki enkya embwa y'emu ng'efuna obuzibu olw'okuba maama gwe oli muganda ng'ojja bannange kitalo nnyo oba kitalo nnyo oba buzibu tukusaasi nze sisaasira atanjagala sikwenya simanyi mabikka nsaamu ne tufiirwa ono najja Bobi Wine pulezidenti w'Abafuka leero agenda kuzunga agenze ng'onnyumizeeyo embwa eyo ne bwefa tosobola kulaba kigambo kyange oba nze sirina kisa era sajja mu byabufuzi bino kukola mikwano na kulaga kabuntu bwange najja kununula Uganda in that buli alina akakwate ku Museveni buli alemesa kyetuli mu kuvuga muli mulabe wange ne bwofa ne bwolifiirwa siri kubagiza ate ndi kuyeeya kubanga kyekimu naawe kyokola osegeera bw'osala embuzi oba osuubira nnyama bw'osiga kasooli oba osuubira minwe kakati kyonna kyonkolako ky'olina okusuubira mu ritaani bwe nfanga keero ogenda olime ggwe atanjagala nze mbulweko abanjiwako ettaka Damula tugisudde ensonga lwaki tuliwo oba tukyaliwo bukambwe tuli bakambwe kakati yensonga lwaki olaba nti n'olumu batubuuka ne bagera ku mukulembeze waffe kubanga tuba befriendinze nnyo batwambaza nnyo essuuti baagala tuyitire muko obuntu kubanga abantu be babambazi b'amasuuti ne batwambula ovulo ffe bwe wafanga nga olina kye wali otukoze obanga naye watwagaliza kufa twajjangayo ngoma temusuula Damula Ticha Lumbuye Kisekka temusuulanga Damula Musumba Simwe temusuulanga Damula temusuula Damula yaffe bagita tetusongwa namo tetwerijjwa nako tetwesemberezebwako twokya tulinga kamyu nze sirina kabuntu yenna alifa nga ffe wetufiirwa ojja ne wetunusaamu essanyu n'otuyeeya n'olaga nti osanyuse era n'olaga ye Bobi ali seefu mumutambulireko ennyo mujja kufa nnyo ye Bobi ali seefu bw'olifuna obuzibu kati ate nja kuddamu nsonde nti ebyattumwine temubijjukira ebyattumwine mubyerabidde lwaki ye tumwine omujaguliza nga zinembwa zo tozijaguliza ate nga zinembwa za bulabe okusinga tumwine because tumwine wali omumanyi naye zino ze zitwalira abantu tumwine oba ze zikusika okuwuliriza ebigambo bya tumwine ndi tumwine bw'agamba police has the right to shoot and kill
Bana abaana be balina okujja babitaputte babibategeeze nti bannaye mugenda kufa mugenda kufa mugenda kufa kubanga mufe mulimu n'abataasoma ng'ebyoluzungu tetujja biriga bano be bavuunuzi interpreter babulabe n'okusinga ekintu kyonna awulira ng'osobola okutonya nga the gate is open nze nsobola okulekawo ebintu byonna ebyamakulu analysis na buli kimu kubanga ate wano ndi musota mu busubi mmanyi okuvuma bwe mulaba nti mugaba mumanyi okuvuma mmanyi okuvuma ku bivumo nkiddamu kwe nasomera nze omwana w'omwavu ku bivumo kwe nalyanga ku bivumo kwe nkulidde jangu ng'ozuŋŋana kuvume kulangire n'amalaalo ga kitaawo g'otakoolera muddaawo mutisatisa abantu mwe mumanyi okuvuma muli b'amaanyi muddemu mwasame kakati ensalo nzigule mujje mu lutalo mbalaba ngenda beekwatiramu mwe tewali wasowana bannyambako ngenda beekwatiramu alumba comrade ennanga nkuwa nene abaana nga bakuwa tujja gifundamu tujja gifundamu sekondari teri agamba nti temulina kubaawo olina jjanga akumenya naleeta gundi afunye biti naleeta gundi afunye biti teri agamba nti temulina kubaawo kuba siffe twabateekawo siffe twabaleeta naye okubaawo kwammwe singa kufuuka ekizibu gye tuli we shall work upon you. We shall work upon you. Embwe yeewulira amaanyi ejjemu engoye gyeyingira ekisaawe ky'ekigwo okiseka Gosiro ebiruwaka igwe kiseka Gosiro I will work upon you bigambe kiseka sinze mutabani wa Itongo Gosiro we shall work upon you. Kansekanga mayiga abaana beewadde ddembe abaana beewadde igwe statement ate njirambye nnyo igwe otisa omwana w'omuntu nti Gosiro I will work upon you. Okay sobola kulinda nga kulabako ng'omuwaka omukolako maka my word idiot gwe kitaawo gwe baasonderanga obusondeze empeke naawe ojoge sibuka junior maka my word gwe nava obuyeekolera yasiranire Kenya toli wala nnyo tusokusokoolawo waliwo ensonga lwaki siri wala nnyo nange nja basokoolawo awe muli omulowooza musookunni nga njagadde yinza Itongwa nga njagadde ndi kukwatako nnemesa okukwatako Gosiro you too Gosiro and mark my words Gosiro if you can work upon Chiseka I can work upon you too. Idiot. Gosilo idiot. I work upon you. Kali. Yembera bwetyo yeriwo yaba state operatives ba state agent abakolera General Yoweri Kaguta Museveni. Nga beri mbise mbuno bo bali byabwe. Nengo omulamo gwe bakola kumalamu maanyi bantu bakubabuzaabuza eva kubatika mu bibozibozi bitagatta ebibozibozi ebibajja ku mulamwa nga bogwe mulimu gwabwe nga tebali ku mulimu kulaba nga tununula eggwanga lafudija mu mbeera gye lirimu nga bo bali ku ebyo era nga balwana nnyo okulaba batambuza information eri vital oba information eyaddala eri okutumbula oba okununula Uganda okujija mikono gy'omuyeekera edde mikono gy'Abannayuganda basobola okukulaakulanya ensi yaabwe ate n'okulaba nti abaana n'abazzukulu bagyeyagaliramu. Naye nze mbuuza abantu bano banaamalako otawule batandise kuba ndabanga olunenemu tusobola tulabe bino then tulaba ate ekiddamu. Waliwo olutalo olugenda mu maaso naye nze lonsesa luli wakati wa Kasuku ne Lumbuye. Utalo wa Kasuku na Lumbuye teuli Kasuku na Lumbuye mbubali babiri utalo wa Kasuku na Lumbuye bantu babiri ngembalaba luli wakati wa abantu abogera NUP ba activist ne ba YouTuber nkabaddiremu luli wakati wa ba activist mbusome ba Chiseka ba Lumbuye ne bano ba YouTuber
kati ba YouTuber waliwo ekigenda mu maaso temunnakitegeera. Ba YouTuber bangi beekwese mu kasuku abakiikirire. Kati bano ba activist Lumbuye Umaro Kiseka yeekolera nabo batandise okubuuka nti waliwo ekigenda mu maaso naye nga kikulembeddwa kasuku nga tulina okikuba kiina kyekyagala balina kye baagala okuggusa. Naye nze nga jjajja wammwe ngenda babulira ekintu kimu nze mmanyi kye bayita olutalo oluwangule n'olutajja kuwangula ndumanyi. Bw'owulira omuntu mu lutalo nga zene statement zino wammanga manya lumulemye kuba natandise obbalaba bombi. Statement eno wabba enkoko sayi mukazi bo mmumanyi doyi luba lumulemye. Statement zino wammanga nti gundi namuyamba namusanga ali bwati ne mmukolera kino ebeera sigina eri omuntu oyo nti jangu neegatteko tulwanise omuntu ono kuba nakuyamba luba lumutuddemu. Era wasoolira omuntu ono namukolera kino ono namukolera kino ono namukolera kino mu lutalo aba anoonya sapooti y'aba abantu bamwegatteko akigguse. Okategedde? Naye bino byonna biva ku ki? Bino ebintu biva ku Bobi Wine. Teri YouTube ayagala Bobi Wine. Tewali YouTube ayagala Bobi Wine. Mulimba YouTube abalowooza nti bayinza okukwata kamera n'agenda atuuza mu Bobi Wine. Bobi Wine shift yagivaako. Butugende Bobi Wine omu-interview ngaani. Kati ebintu bino bibalumya omutwe nti Bobi Wine asobola okukwata ku makya n'asanga bano ba-activist be n'abakwata mu ngalo n'ababiginga app naye YouTube kimutwalira obudde ate ng'ali ku ground ofuna mwami Kyagulanyi. Kati bino binyiza nnyo ba YouTuber ekirala. Bobi Wine taliita ssente ng'omuwagidde ng'oli YouTuber. Nga kuddiremu Bobi Wine taliiko ssente ng'omuwagira ng'oli YouTuber. Teri YouTuber mu Uganda agira Bobi Wine balimba. Lwaki YouTuber omulimu gwo kubeera ng'oprovidinga oba ng'okola content aleeta views gw'okweyimirizaawo. Era y'ensonga bawulira YouTube channel yange ekola bulungi, YouTube channel yange baagisiza wansi, YouTube gwe mulimu. Kati olina okuleeta ekireeta ki views ku YouTube channel yo gw'okufuna ekyokulabirira abaana bo otya. Bw'oleeta Joel Ssennyonyi Lubongoya n'oleeta abantu nga sibaye wayiswa mufumbiro babeere nga obakolako interview tebajja ziraba abantu. Tiri muntu agenda laba interviews kuba ensonga zibali mu kubeera nga bayisawo bababuulira abantu bazimanyi tezireeta nnyo views. Naye bagezi bano ba YouTuber baleeta omuntu anafuya ekisinde. Baleeta omuntu anafuya Bobi Wine oba ekisinde. Kati bw'aleeta omuntu oyo anafuya Bobi Wine oba ekisinde kiwaawaza abantu b'ekisinde kuba basinga obungi mu ggwanga nti agambye eki kati nga badduka ku video y'emisinde nga bakiriikinga ye YouTuber aba afuna ssente. Naye akozesa bano abantu abeefula nti bavumu okunafuya ye n'amuwa platform. Kati oyo wanafuya Bobi Wine oba n'amuvuma nga bw'okiriikinga kakiriiki ako kaleeta ssente kasuku n'aweerera abaana kasuku n'akuba embaga era obawulira nti gundi luli yawasa omukazi nawulire kasuku agamba nti mukwano gw'omu gwe yayamba yawasa omukazi kale owulidde naye nga ssente zivudde mu view eyo gy'omuwadde nga liwo gwaleese ng'avuma Bobi Wine batandise n'owasizaamu abakazi. So teri YouTuber tebakulya ssente awagira Bobi Wine. Kwa Bobi Wine yenga itakwisa kugaggawaza. Wabula olina oleeta abantu abanafuya Bobi Wine weefuule nti gwe just tokiriimu nti ogambye eki okoleka clip okadeka gende viral abantu bavuma omuntu oyo gwe video ye gende viral oba ofune viewership olabirira abaana owere ofune amafuta g'emmotoka ogule mwanda weya ogende mu dent oba ebinnyo bye byafa babizeemu owase omukazi byero we bali. Kati balumbuye baategedde nti baze bagoberera pattern zino nti naye ba YouTuber bano baleeta nnyo abantu abanafuya mukama waabwe bawuma Lukisekka abantu ntwabo bayeekolera baabuuse. Naye mbabuulira si buli YouTuber nti ali voko ba hypocrite nga Isima wayogera. Kati guno olutalo si lwa kasuku lwa ba YouTuber bo. Leero ojja balaba bati kasuku buli waafuniramu ko obutakkanya ne Lumbuye addukira nnyo mu ba YouTuber mbu abannyonnyola wacha kwata simu ye n'abaako ensonga za nnyonnyola. Naye olaba nti anoonya nnyo aba babadde ageeka mu video bamulwanireko. Okategedde. So luno olutalo sinna kivanda kawula video ngamba Lumbuye nti toluwa kasuku kwata jaddu sobola. Era ajja kudduka mwaba bakola kyakola kyebafunamu ssente okwebeezaawo babeewo ebintu bye bakola. Ba YouTuber abanyize bemanya batagala Bobi Wine mune bendala betaze owagira makula bangi. So n'olutalo
naye mbakasabira YouTube temujja ddumala adda ngenda ddwega ttamu temujja ddumala ffe twogera ebintu abantu bawulira ate nga bye bituufu so Bobi Wine mwamusaba interview n'azibamma musobola ofuna Bobi Wine bebe kulu gye mumusange esibe mu birombe by'amayinja ne mumutuuzaawo ne mumukolako obu interview because that's a mere musician you can afford nabagamba shift zikyuka kati ate ono aliko kintu kirala nnyo tosobola Bobi Wine n'okukola arrangements omufuna omuteeka mu kamera bwammwe obwo bwe mutuula ne musosola amannyo muli emberenge awo yavaawo ne musobola okugenda ne muli empogola mulidde amayirungi mubajjagala entungo emmwanyi ne muteeka oba bebe kulu omwo mu video zammwe mbwabalaga amayinja tatala it is okay naye waliwo ekintu kyemutagenda sobola kuddamu ku accessinga ye Bobi Wine so however much mu entertaining abantu abanafuya balumbi bajja bakuba bayibuma likiseka bajja batabukira bayekuru bajja batabukira because kyemukola kiri transparent kirabika namwe munonya ka sente Bobi Wine maita yinza bagaggawaza mulino nnonyo omuntu anafuya asigadde Lucifer tweyanziza ndowooza akagadde bulungi tebajja kumala kuno olutalo luno tebajja dusobola kubanga ba state agent teba tasobola kuwangula maanyi g'abantu esimanyi naawe banaffe bakola okulanga bafuna akasente naye akasente ako si kawangaazi mbabuulirako okulowooza nti gw'ogenda kukola eva bisiriwaza abantu nolimu okwogera ku nsonga enkulu eziruma bannayuganda ezibonyabonya bannayuganda ezamazeeko eddembe abantu basula tebeebase basula tebalidde nogayo sijja byogakola kanjogere ku bibasiriwaza kwongera badonkewaza kwateka mu byakisiru awo bebapromotiza obuwemu wano bebapromotinze bino ebyesimanya kimansuro simanya bano abeeyambula kubanga bwe beeyambula nga baboogera ku platform kati naga bwe weeyambula bakuwa platform gwo trendinga naye singa abantu baba iginobalinga ne beeyambulira eyo aganya basinga tewakyalina omu yeeyambula naye lwakuba abantu aba state agent ba state operative oliwe yeeyambudde nga bajja bamwogerako bakubaganya ebirowoozo ku yeeyambudde naye tabasobola kubaganya birowoozo kutuggyeko tukyagera Museveni okutwala emmwanyi tebagala kubaganya ebirowoozo kebyo wala baagala babuwemu bawongera kwonoona ggwanga laffe n'abaana baffe n'omugigi oguddako katunabeera mu ggwanga ki ng'abantu bonna obwongo bwakigwagwagwagwa bwakiwengenekekwenenke naba mu ggwanga kyeryo nolwekyo tulina okusituka tubeko kyetukola okutaasa ensi eno okutaasa Uganda yaffe ekijja otunyumira netujja okuyagalira mu ggwanga lino era ffenna tubeere nga twagala ensi Uganda mbaagala nnyo mwenna gye muli Omukama Katonda abakuume mweraba